Mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero tugenda kulaba engeri Tinyefunza gye yatabukiramu Olala Otunu olw'okuba yavaayo n'ategeeza nti weetaaga okubeerawo akakiiko ak'enjawulo akakola okunoonyereza ku bikolobero ebyakolebwa mu kitundu eky'eruweero wakati w'olutalo lwa gavumenti ya UPC teekako ne NRM. Nze Lubega Ibrahim Kasinga era nkwebaza okunyumirwa ebyafaayo. Mr. Olala Otunu bwe yalinga ye pulezidenti w'ekibiina kye UPC wakati w'omwaka gwa 2010-2015 yavangayo enfunda nnyingi nnyo ng'ategeeza nga bwe weetaaga okuteekawo akakiiko akeetengeredde okubeera nga akakola okunoonyereza ku kitta bantu ekyali eruweero. Musajja mukulu ono Otunu ebigambo bino yabitegeezaako n'olupapula lw'amawulire lwa New Vision ng'ennaku z'omwezi 4 April 2010. Ono yategeeza nti olw'engeri abantu b'omu kitundu eky'eruweero gye baakosebwamu, abantu tebayinza kubeera ng'ebyaliwo babyerabira bwerabizi ne batagenda mu maaso nakola kunoonyereza kuzuulira ddi ekyakolebwa era ani yakikola. Otunu yategeeza nti abantu abasinga obungi bavaayo ne bategeeza nti ebintu ebyali eruweero byali bikolobero by'amaanyi nnyo ng'abantu tebabeetaaga kubeera nga babibajjukiza. Kyokka Otunu agamba nti abantu baakosebwa nnyo nga kizibu nnyo omuntu okubeera nga yeerabira ebyaliwo, nga kw'otadde n'okubeera nti engambo nnyingi nnyo ezoogerwa kyokka ng'ebyogerwa si bituufu. Nti omulundi gumu musajja mukulu Museveni yagenda eruweero n'akuŋŋaanya obuwanga bw'abantu abaafa n'ategeeza nti Olala Otunu ye yabatta. Tinga naye amazima Olala Otunu teyalinnyako yadde ekigere kye mu kitundu eky'eruweero mu lutalo nga lugenda mu maaso, era ye teyali wa magye ng'ebbanga lyonna olutalo nga lugenda mu maaso ye yali ali mu New York, era nti n'omukulu Museveni akimanyi bulungi. Kale nno n'olw'ensonga ey'okuba nga obulimba obwefaananyikiriza bwe butyo bwe buli bugenda mu maaso n'okukolebwa, kiba kyetaagira ddala okuteekawo akakiiko akeetengeredde kakola okunoonyereza amazima gabeere nga gavaayo, kikakasibwe ddala ani mbutuufu yakola ebikolobero mu kitundu eky'eruweero. Otunu yategeeza nti buli wayogera ku nsonga eyo musajja mukulu Museveni teekako ne bakkomanda be ba Tinyefunza balabikira ddala nga beeraliikirivu olw'okunoonyereza okwo. Otunu yagattako nti bano bali mu kuyigganyizibwa emizimu gy'abantu abattibwa eruweero olw'ebikolobero bye baakolayo, kale nga n'olw'ensonga eyo beeraliikirivu nnyo okunoonyereza okwo kuba nga kukolebwa, amazima amatuufu okubeera nga gavaayo kubanga akimanyi bulungi nnyo abantu bangi bajja kubasongamu ennwe. Yayongerako nti bano beeraliikirivu olw'ensonga nti bazze boogera ebintu eby'obulimba ku nsonga z'eruweero kyokka nga amazima amatuufu bagamanyi. Otunu baamubuuza nti wati okunoonyereza okwo kukolebwa ne kizuulibwa nti UPC yali mabega w'ebikolobero ebyo, wabula Otunu yategeeza nti takirinaako buzibu kasita amazima gabeera gavuddeyo era nga tewali muntu yenna asaanidde kweraliikirira ku lw'ekyo. Otunu yagattako nti ye tafaayo obanga abantu abaakola ebikolobero ebyo baali ba UPC, NRM, DP oba Museveni. Ye yategeeza nti kyayagala okulaba nga mazima gennyini gavaayo era abantu abaakola ebikolobero babeere nga babisasulira. Nekyo kubanga abantu olwo ne balusonga ku UPC, agamba nti kyetaaga okubeera nga babyogera naye nga waliwo obujulizi obukakasibwa. Musajja mukulu Museveni kinajjukira nti ennaku z'omwezi 3 Juni 2012 bwe yali mu maka ga musajja mukulu Lwakasiisi mu kitundu eky'Eshema yavaayo n'akakasa nti ddala mbutuufu mu lutalo enjuyi zombiriri zatta abantu. Kazola agamba nti ng'omuntu ku beenyigira mu lutalo olwo yali awagira okusaba kwa musajja mukulu ono Otunu wabeerewo okunoonyereza okw'enjawulo amazima gasobole okubeera nga gavaayo. Ti ng'oggyeko ekyo musajja mukulu Milton Obote bwe yali nga tannafa mu mwaka gwa 2005 yavaayo ne yeegaana okuba nti ye yali emabega w'ebikolobero ebyakolebwa mu kitundu ekya Luweero, kale nga n'olw'ensonga eyo okunoonyereza kuno kuba kujja kakasiza ddala butuufu obanga Obote yali mutuufu oba yali mukyamu. Tekyasinga okubeera nga kikanga musajja mukulu Kazola kwe kubanga abamu ku balwanyi mu kibiina kino ki NRM baavaayo ne babeera nga bawakanya ekya musajja mukulu Otunu kye yali asaba. Nti wabula Kazola agamba nti ye kyategeeza kwe kuba nti aba NRA olw'okubanga si be baakola ebikolobero ebyo baali badde tebagaana kusaba kwa musajja mukulu ono Otunu. Kazola yategeeza nti omu ku bakyaliida ate nga bwe bannukama ba NRM nga musajja mukulu Ofuna Opondo y'omu ku baavaayo ne babeera nga bawakanya ekya musajja mukulu ono Otunu. Ofuna Opondo
yategeeza nti ebigambo by'Otunu lulinga luyimba lukadde. Towula ate ye John Naginde yali senior advisor wa pulezidenti era nga y'omu ku baali emabega w'okuŋŋaanya obuwanga bwe baakolamu akalango mu 1996. Yategeeza nti yali gavumenti yaliko sosi NRA eyatta abantu mu kitundu ekyeruweero. Era ono yategeeza nti abantu bangi bakyali balamu era bamanyi ekyaliwo. N'olwekyo Kazola agamba nti wano waasinzira n'ategeeza nti abantu abo bali beetaagira ddala okubeera nga balabikako mu kakiiko akakola okunoonyereza basobole okubeera nga bawaayo amazima. Nti bwe kyatuuka ku Tinyefunza omu ku baalumizibwa mu lutalo luno yalabula Olala Otunu obutagezaako kuleeta nsonga eyinza kumusesebbula ye mwennyini. Era Tinyefunza n'ategeeza nti Olala Otunu byakola kulinga kugenda mu maaso nakuma muliro mu bantu olw'ekitta abantu ekyali e Luweero. Tinyefunza yategeeza nti bagende bategeeza Otunu tagezaako kubeera ng'azanyira mu musaayi gw'abantu baabwe abaafiira e Luweero. Era n'ategeeza nti waliwo ebintu bibiri by'alina okumanya, ebyobufuzi teekako n'okutirimbula. Era n'ategeeza nti Otunu alina okuba nga ebyo ebintu bibiri abimanyi era n'amulabula obutagezaako kusala w'alina kusukka. Tinyefunza yategeeza nti bamanyi bulungi nnyo Otunu biki by'azze yeenyigiramu era n'amutegeeza nti bw'aba alowooza asobola okuleeta ebya Koni mu Kampala alina okwegendereza kubanga bajja kumusesebbula. N'amuwa amagezi okubeera ng'abeera mwegendereza asigale mu byabufuzi aleke kubeera ng'ayingirira ensonga eziyinza okumuleetera okufiirwa eddembe lye ly'alina. Kazola agamba nti ebigambo bya Tinyefunza billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba. Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa Wandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Byamusisiwaza nnyo neyeebuuza lwaki Tinyefunza yali mukambwe obwenkanidde awo. Kazola agamba nti ye yalowooza nti Tinyefunza yali badde ayaniriza okubeera nga wabeerawo okunoonyereza asobole okubeera ng'amanya ni yamukuba essasi mu kugulu bwe baali mu lutalo lw'e Katiti ng'ekyamuyamba obwe bujjanjabi bwa Dr. Kanokiza Besigye. Obanga ddala mutuufu Tinyefunza tayagala kumanya ni yatta ekyaluhanga mu kitundu ekya Ssambwe, Tumushabe gwe battira e Mugogo, Kakwenzi gwe battira e Luweero, Kazaakula gwe battira e Kagoogo. Obanga ddala mutuufu Tinyefunza tayagala kubeera ng'amanya abaalyamu olukweteekako n'okukwata Sserwanga Lwanga. Kazola agamba obanga ddala mutuufu Tinyefunza tayagala kunoonyereza kuno kukolebwe Bannayuganda babategeeze baani abaabulankanyanga ssente ezaalinga zirina okubeera nga ziyambako bano abali mu nsiko nga ziweebwa aba external wing. Kazola agamba nti ye mutuufu yali asuubira nti Tinyefunza ayagala okumanya engeri ya musajja mukulu Oyitojjoko gye yafaamu, Shabani Kashanku, Hannington Mugabi, Samu Katabalwa, Samu Magala, Mule Muwanga teekako ne Ahmed Seguya. Kazola agamba timuli akyebuliza ddala obanga kituufu Tinyefunza tayagala kubeera ng'amanya baani abaali emabega okubeera nga batirimbula abaluulu be baali bakazaako bakipingamizi. Kuno gattako okubeera nga baagala okumanya kando yateekako ne kafuuni byakozesebwanga bitya. Era kuno nga kwogatta okubeera nga baagala okumanya kyekyatuukanga ku bassentebe ba zi UPC teekako n'abamu ku bakozi ba gavumenti abaakolanga mu gavumenti ya UPC. Era bani abateganga zi land mines ezattanga abantu ba bulijjo teekako okubba banka za gavumenti okubba emmwanyi e Masaka nakyo ekyatuuka ku motoka ezabeeranga ziwambiddwa ku bantu ba bulijjo nga kwotadde okumanya baani abatta ba warriors abakalamojja mu kitundu eky'Emityana nti era baani abatta abantu ba 45 mu lutalo olw'Embalala. Kazola agamba nti ye mu ndowooza ye okunoonyereza kuno kwali bayambye okubeera nga bafuna answers ebibuuzo byonna bye baali balina
olwo ne basobola okubeera ng'ensonga baziggalawo omulundi gumu. Kazola agamba nti amazima gali nti n'ebitabo by'abakulu abaazirwanako okuli Museveni, Kuteesa, Kyaligonza, Odonga ateekako ne Katirima bonna beerabira okubeera nga boogera ku nsonga ezo. Nti omuntu yenna awandiika ku lutalo lwa NRA n'alekayo ensonga ezeefaananyiza bwe ziti ezitalinaako ansi olunaku olwaleero abeera si wa mazima na bwenkanya eri omugijja oguliwo teekako n'ogulijja, teekako n'okubeera nga si wa mazima na bwenkanya eri ye mwennyini. Mu kalulu ka 2006 musajja mukulu ono Kazola yeesimbawo ng'ali ku tiketi y'ekibiina ki FDC. Era ono n'ategeeza kati nti okudda mu muvumenti nga musajja mukulu Museveni asudde ebbali ekigendererwa kye eky'okubeera nga bajjawo ekkomo ku bisanja addemu okwesimbawo. Ono n'ayongera okukakasa nti talina kakuku kalina ku musajja mukulu Museveni nga bba abantu, wabula ye mmemba wa opposition ayagala okulaba ebintu nga bitambula bulungi nga bwe byalisaanidde okutambula. Mu kalulu akawamu aka 2006 abamu ku batuuze mu kitundu ekya Kashyali batandika okwemulugunyiza eri Pulezidenti Museveni nga bwe batalina nkulaakulana ya muggundu mu kitundu kyabwe. Ti Pulezidenti bano yabaanukula n'abategeeza nti payipu gye baamusindikira yazibikira, nga wano yali ategeeza musajja mukulu ono Kazola nti buli kizibu kyonna gavumenti yali yalemerera okubeera ng'ekolera abantu b'e Kashyali kyonna baakiteekanga ku musajja mukulu ono Kazola. Era nti Pulezidenti Museveni yavaayo n'aleeta abantu basatu okubeera nga bamwesimbako mu 2006 okulaba nga bamujja mu Paalamenti. Abasatu bano kwe kwali Fred Kamugira, teekako ne Winston Lwakanegere. Ti Kamugira bamuwangula mu kamyufu k'ekibiina ki NRM ate ye Lwakanegere ne yeesimbawo ku bwa Independent. Museveni yategeeza nti abantu b'e Kashyali teekako n'embalala ebbanga ddene babadde bantu bamulekwa ba byabufuzi olw'ensonga nti babadde tebalina bantu babakiikirira bulungi. Wabula n'ategeeza nti embalala bamaze okubeera nga baginunula kakati basigalidde mu kitundu eky'e Kashyali. Kazola agamba nti bino byamujjukiza ebyaliwo emyaka nga 22 emabega engeri musajja mukulu Chris Lwakasiisi we yavaayo n'ayita abantu b'omu kitundu eky'e Kashyali olw'ensonga nti omubaka waabwe Bernard Bozaabo yali adduse mu ggwanga n'agenda mu buwaŋŋanguzi. Era kino kyongera okulaga nti abakulu bano bonna be bamu, nga ensonga lwaki musajja mukulu Lwakasiisi yafuuka senior presidential advisor eri musajja mukulu Museveni. Kazola agamba nti yalaba kye yali talabangako, ti biliyoni ne biliyoni za ssente zaayibwa mu constituency ye ne bayiwayo ab'amagye, ebikonge binene mu movement byonna ne bikuba enkambi e Kashyali. Ti bano buli lunaku baayogereranga Kazola ebisongovu ku radio era okukakana nga musajja mukulu ono awanguddwa Urban Tibamanya. Urban Tibamanya olwawangulwa Kazola baamuwerawo ekifo eky'obwa minisita. Tobula abantu ba Kashyali Kazola akimanyi bulungi nnyo nti oluvannyuma bejjusa olw'ensonga nti Tibamanya teyaweereza bulungi era nga mu kulonda okwaddako ono tebaamuza mu Paalamenti. Kazola agamba nti byatuuka ku maama we mu kiseera nga UPC ekyali mu gavumenti abantu ne bamukuba amayinja ateekako n'okumumma ebintu okuva mu gavumenti. Kyaddamu ne kituukawo mu kiseera kino ekya NRM. Kazola yategeeza nti aba NRM mu kitundu kino baatandikanga okuba amayinja ku nnyumba ya maama we ne bamumma n'ebintu ebikozesebwa naddala ebyali bigabwa mu nteekateeka ya NADS nga baali bagaba ku byalo baali bategeeza ng'abo bwe bali abawagizi ba FDC tebasanidde kufuna ku bintu bya gavumenti.